Omuvubuka ono ye Henry Talemwa Bangirana wetwogerera wa myaka 21 nga 8 February lwe yaweza emyezi 4 okuva lwe yava mu kkomera. Talemwa yagenda okukwatibwa mu Novemba wa 2018 nga wa myaka 17 era mu kkomera abadde amazeeyo emyaka 6. Ebyamusibya byajja bwe biti. Mu Novemba wa 2018 Talemwa yali mu senior 4 ng'akola ebibuuzo bya UNEB ku ssomero lya St Bernard Manya erisangibwa e Rakai. Agamba mufujja eritera okukolebwa abayizi abamalako ebibiina ebikulu oba ebyakamalirizo waliwo omuyizi eyayasa eddirisa ly'essomero. Abakulira essomero baasalawo okugoba abaakola effujjo era ne bamutwaliramu. Tebaamanya ani yayasizza ne bagamba kabalondemu ba students abali stubborn babagoba okuva ku ssomero. Kyokka essomero lyamukkiriza okukola ebibuuzo ng'ava bweru. Bino bwe byatuukirawo yali abuzaayo ebibuuzo 5. Olw'okubanga essomero liri Rakai ng'ate abamuzaala bali lya Ntonde, Talemwa agamba yatetenkanya n'abazadde ne bamupangisiza akazigo ne mukwano gw'okumpi n'essomero okuvaawo bamalirize ebigezo. Nga tosobola okuva lya Ntonde n'otuula exam ku makya. Oluvannyuma lwa sabbiiti emu Talemwa agamba waliwo abaasuula ebibaluwa bikiro kitwala omunaku ku ssomero n'okwegeza mu kulyokya. Ne babisuula ku basketball court nga bigamba baagala emitwe 10 egy'abaana. Just bali batuyita ku assemblies nga batugamba you should be vigilant, you should work in groups like that. Newankubadde bino byalinga ebyokusaaga ku Sande nga 11 Novemba 2018 essomero lyayokebwa ne mufiiramu abayizi 10 n'abalala abasukka mu 37 ne bafuna ebisago. Abantu abaasongwamu oluno be baagobwa ku ssomero era poliisi ne bagombamu obwala. Talemwa naye mwe yalugendera. Bamala okukwata head teacher n'agamba mbu nze suspecting abaana be nagoba ku ssomero kubanga baali stubborn. Ensonga lwaki baatunoonya ne batukwata. Omuvubuka ono agamba naye kennyini ebintu bye byajjira mu ssomero okwali ne pass slip ye ya P7. We nali nsula ye dormitory yajja. Ebintu byange nali mbireseeyo wadde nali under suspension naye nali mbireseeyo byonna nze nali ku struggle nga nnoonya ngeri gye mbeera waawo we nali ndwetinga kati ate nzire mu ggulu ekkufulu ya mitwalo ng'ena ngikwate ngiteeke ku luggi ate nzite mikwano gyange ndekeremu n'ebintu byange. Ebibuuzo ebyali bibulayo Talemwa yabikola ng'ava mu kaduukulu ka poliisi era byonna yasobola okubimalayo. Ng'amaliriza ebibuuzo baatwalibwa ku kitebe kya poliisi ekikulu e Masaka eyakola fayiro batwalibwe mu kkooti. Ku fayiro agamba bonna babaterako emyaka egy'obukulu 18. Tebankebera, tebantwala kunkebera. Oba bankebera oba ki oba amanyi oba ki tebantwala. Atugambye nti yatulugunyizibwa n'atuuka n'okwagala okulimba. Bankuba nze nina scars lwakuba nti ziyina mu mugongo muno. Bankuba bambuuza tugamba amazima tugenda kukuyamba. Mbagamba natuuka n'okulowooza bannimbe nti nakikoze. Yali abiyita byakusaaga naye agenda okulaba ng'ebbanga ligenderera nga tebawozesebwa. Agamba bagezaako okusaba bateebwe ekkakalu ka kkooti nga mpaawo abakkiriza. Ne batwala mu prison, main prison, Masaka main prison. Ate nga twali under age. Bwe twatuukayo baali batukuba bukubi remands. Abakwatibwa mu Novemba wa 2018 baamala kutuuka February wa 2023 omulamuzi n'atandika okuwulira omusango gwabwe. Emyaka 6 nga tuli awo just oli mu kkomera tomanyi oddawa bagenda kukusalira bagenda kukuta tomanyi. Talemwa agamba nti buli kiseera ng'omuwaabi wa gavumenti yalaganga nti ayagala okukandaaliriza omusango. Agamba I pray for adjournment, my lord, I pray for adjournment. Ng'ogamba kati nga mubuuza abajulizi baliwa ng'agamba omujulizi gwe naleese atuuse wano olubuto ne lumuluma. Omusango nga gwakatandika okuwulirwa munnamateeka waabwe Sam Ssekyewa yasaba bateebwe abatalika kwakkulizo olw'ensonga z'atubuulidde. Emyaka gino 6 abaana bano gye baali bamaze ku alimanda gyali olwo ssemateeka yali alinyiriddwa kubanga ebbanga lyali lyetoolodde. Twakirabanga nti abaana bano balinga oleda abasaliddwa omusango kubanga emyaka 6 gye baali bamaze ku alimanda gyali mingi. Enkalu ezaddirira zaali zakakasa kkooti nti baasibwa bakyali bato. Empapula zino kwe basinzira okwewandiisa senior 4 ziraga emyaka egyo gigira ku pasiripu ezifulumizibwa UNEB. Essomero lyagaana okutuwa empapula ezo era ne tusaba omulamuzi n'ayisa ekiragiro n'alagira UNEB n'alagira essomero batuwe empapula ezo. Tugenda okuzitunulako nga ziraga nti
omwaka gwa 2018 yali tannaweza myaka 18. Eyo kensonga omulamuzi bwe yagitunulako kwe yasinziira n'ata omwana ono. Banne tebaluyitako bw'atyo kkooti n'emuyimbula nga 8/2024. Ya kkooti teyagenda mu bujulizi nti oba yayokya oba teyayokya. Kubanga ku mwana ng'eddembe lye lyalinyiriddwa, twali tetulina ngeri gye tusobola ate kugenda mu nsonga ezo nga tetunnamaliriza kino ekyokuba omwana, era omulamuzi ku leve eyo kwe yamuteera. Ebibuuzo bye yakola mu 2018 ebyavaayo yabimanya luvannyuma lwa kuteebwa nga byakomawo yayitira mu ddaala lya 2 n'obubonero 3/3. Singa saafuna kutaataagazi like interruptions ezo nali ngenda kukola first grade. Osobola kudda ku ssomero eryo ntojjayo results z'otandika otya. Singa si byakukwatibwa mu 2018 yandibadde siniya ey'okutaano agisomye 2019 n'ey'omukaaga mu 2020 ng'oba olyawo ne diguli yandibadde kati agimaze. Kyokka kaakano alina kugenda mu siniya yakutaano gy'atamanyi wakutandikira kuba bagiyingira omwaka guno basomedde mu nsoma mpya. Tekinnategerekeka kubanga UNEB eneeterawo abayizi ab'engeri eno omwagaanya basomere mu nsoma enkadde ku ddaala erya A-level. Akyalina n'okusoomoozebwa olw'okusongwamu olune buli gy'ayita. Tamanyi ngeri mateeka gye gayinza kumutaasa kuba mulangira obutemu. Ne bwe nfuluma bwe nti nfuluma ndi byange saagala sifokasinga ku mulala kubanga bw'ogenda okunyumya n'omulala kugamba siyo gwe baali basibye ku kino ekintu. Waliwo lwe mubeera nga munyumya n'abeerawo n'akutunuulira oluusi nasigala nga kutunuulidde naga naye omanyi siiko by'ombadde onyumiza mbadde sibidde kozi tubadde twogera ki kale n'olaba nga oluusi avaako ate oluusi n'aba nga ateredde nga munyumya. N'ensimbi ezimwongerayo yeebuuza gye ziyinza okuva kuba abazadde baakamutema nti yabaavuwaza dda olw'ensimbi ze bazze bateeka mu musango. Maama wange okuva lwe bansiba yalwala pressure ne kati asobola okubeerawo n'azirika n'olw'okunsiba. Agamba yatuukiriddeko ne ku kojjaawo alina ku nsimbi amuzze ku ssomero kyokka naye n'amulangira. N'aŋŋamba nedda gwe k'obaddeko mu kkomera tokyasobola kusoma. Ekigambo ekyo kyankuba wala nnyo. Munnamateeka wa Musangalani Kampala Advocate Asumani Matovu atubuulidde engeri Talema gy'ayinza okufunamu obwenkanya olw'obudde bw'afiiriziddwa. Mu bbanga lye bamusibiramu mu kkooti mu kkomera mu remand ne bamugatta n'abantu abakulu ate nga yali mwana muto, ekyo kitoboola eddembe lye ng'omwana. Era waddembe okutwala ssaabawolereza wa gavumenti mu kkooti okulabika nti aliyirirwa ebbanga eryo. Talemwa ye mwana asembayo mu baana 8 aba Abel Bangirana ne nnyina Tumwesigye Leonia. Patrick Senyondo, NTV Akawungezi.